kulekayo mukwano mukuwummulako. Tukyafumba kibumba era mangu ddala kankuddiza emirembe akutwala emaaso tulabe ekiyumba kyaffe kino tukigiisa tutya era n'emmere yaffe gyetufumbirako tugenda gifumba tutya. Kacere vegetable rice. Tugenda kufumba kiro ey'omuceere. Ne tuteekamu ebirungo. Tubiteekamu nga tigannaba kwesera oba nga ganaatera okwesera. Ekimu ku byo ebisobola okugonda ate obutalabikira mu muceere nti mulimu obutungulu, mulimu katungulu kyumu, mulimu entangawuzi. Kati ono katungulu kyumu. Entangawuzi yaffe tuteekamuko si nnyingi nnyo kuba situfumba caayi. Naye twagala kawoowo. Tusaamu n'obutungulu era nabwo kwongera kuwoomesa muceere gwaffe. Obutungulu nabwo tubutaddemu. Ono tufumba muceere. Muceere tugenda gulira ku kibumba kyaffe kyayidde edda. Tuteekamu omunnyo omusaamusaamu. Tuteekamu ne kabuto kayamba omuceere gwaffe guno obuteekwata nga tugufumba. Naye n'amazzi gaffe bwe gali gayidde n'omuceere gwennyini tugenda guteekamu. Tutabulamu ku muceere guno okubanga tegwekwata. Kuba oguleka n'ogufumba nga togutabuddeemu oyinza okutuuka okugujjula nga guli gwekutte wamu gulinga kawunga. Naye okutabulamuko kiyamba. Kati kano ke kasefulya kaffe ke tugenda okufumbiramu vegetable gwe tugenda okussa mu rice waffe. Tufuna kabuto ak'ekigero nga katonotono akasiika ebirungo byaffe bino. Kasefulya kaba kaweddemu amazzi, tussaamu buto omutonotono. Tufuna French beans zaffe tuziteekamu. Ne carrots zaffe. Carrots zaffe nazo twazisaze dda. Nazo ne tuzissaamu dakiika zaffe ntono ddala kuba tebulwawo okujja buno. Tugenda kubusa muceere gwaffe guli ogwayidde edda. Era okumala okuteekamu French beans kwe kusavinga kwe kulya. Omuceere gwaffe guyidde essaawa eno era tugenda guteekamu ebirungo byaffe bye twagambye. Salamu omuceere gwaffe muno tugussa mu kasefulya kaffe kano. Tussaamu French beans zaffe, vegetable, tuse vegetable, ekigutuumisa okuba vegetable rice, netugutabula.
Omuceere gwaffe guno guyidde gwe tuyise vegetable rice. Kati tugenda gusavingirako ekibumba naye era tugenda kukolerako ka juice ka avocado juice. Nga ka juice ako kalimu avocado, kalimu obutunda, kalimu ennimu, sukaali n'amazzi. Ebintu byaffe bye tugenda okukozesa juice. Avocado waffe gwe tugenda okukolamu juice olwaleero. Tumusalaasala bulungi. Wano nga tusaamu amazzi. Kumusengejja mubeeramu olumu obuntuntu obuba busigalidde, tuteekako akasengejja kaffe kano era ne tumusengejja ng'ebintu by'okunywa byonna we tubisengejja. Sobola okwongeramuko ku mazzi tikalina kujula kutuuka ku mumwa lw'ensonga nti okajuza ne katuuka ku mumwa ate bibimba ne biyiika wabbali. Obutunda bwaffe era tubugattamu ovakado gwe twasoose okukuba. Twongeramu amazzi. Dakiika ng'onywedde ka avocado juice. Tuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'okumumaliriza kuba kati tugenda kusaamu sukaali, kutabula na kunywa. Tugenda kusaamu sukaali juice waffe tulabike nga tunywa. Era agenda kubanga ali ready okunywebwa saawa eno yennyini. Omuceere gwaffe n'ekibumba bye tubadde tufumba obwedda biyidde era nga biri ready okulya. Omuceere tukamuliddeko ne ka juice. Omuceere twagwise vegetable rice, then liver, ne tugifumba nga yakuliira ku muceere kuno nga ya supu omukwafu. Kyesaawa eno tugenda kusavinga emmere yaffe ey'omuceere n'ekibumba
kuba biri ready bifumbiddwa era biri ready okuliibwa. Guno gwe muceere gwe twayise vegetable rice. Then kino kye kibumba ekirimu kisupu ekikwafu obulungi bw'ekiti kye tugenda okusavingirako ku rizma yaffe ne kajuisi kaffe mpozi. Neyanziza maama ekibumba kyaffe. Bannange tuteeka okunywa ku juice ono ate kyekibumba sina kyakukyogerako kubanga kiwoomu nnyo. Ekibumba ekiwoomi bwe kiti olabi bakifumbye okifumbye otya kasuubirawo n'ebirungo byaffe biremanga katungulu, green pepper, carrots, biringanya n'ebiringanya tuziwaatako, garlic, entangawuzi, oatmeal, okufumba tibeera malidaadi. Webere kutambula nange banange Sunday eno kati ewonzi jaddi genda musimi wandikira obubaka wandika ofumba liko akabanga weereza ku 8338 ngolonzija mukwano nga toyiga leero bye bibadde eby'omunda ebako Kings Motel wa Leo Catering enkya kiyinza okubeera nga kikyo. Mbagaliza Sunday ennungi ne wiiki ejja tugiyite mu bulungi. Sigadde beganje Daana Bukedde TV1. Bye bye.